Bannayuganda nga temuliemu musawo yenna yadde Misiri, era tugitaddemu obw'ensi yonna ekyamazima ejja kukolera ddala ekyo Allah tabaraka wa taala kyagisuubiramu era kyagyagaza. Kino kitegeeza ti think tank ya Uganda olunaku olwaleero etandise obutongiza wange ng'abadde omukubiriza w'omukolo guno eno gaggadde kwanjulireyo omuntu omwoyo ye nga wange ow'omu Alhaji Usama Sewufu nsaba atoole salaamu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkirize eddakiika eno yennyini kozese buyinza First contestant in the second segment, the full Quran category, is none other than Nakatu Samhan Rahman. Some ways of Africa, bonna tutambudde nabo paka wetutuusa olunaku olwaleero. Omulamwa gwaffe ogwategesa empaka za Qur'an ekibaketi eno kiddayo twagazise abaana baffe Qur'an balabe n'enyeegi. Omukolo no weeguti tegubaddeyo mu Uganda nga tusuubira omukolo guno kutambula mu mwaka ku mwaka. Every year, this is the first edition. We are hoping as the right foundation we will keep on pushing this every year. Tulabe abawangudde ebologo Qur'an bagisoma ne bagitegeka nga tebakimanyi era agenda okweyambira gyakwatira nga yakwatira Uganda. So bwe tutambula n'ekintu bwe kiti tusuubira nti Allah agenda kutusaasira tukenga Qur'an eri ku ntiko. Tusaba ku buli omu yenna asobola okukwatira ku Qur'an ne baba nga si Right Foundation bawulira ekintu ekiri mu Qur'an ajja emisinde. Neebaza bonna betukoze nabo Gabulabika badde bingi naye sirina kyerina okugamba nti alhamdulillah omukolo gwe nsoose okweyimbamu ate ne batuwanzira ekyo buli ali wano oli wamaanyi oli wanjamu kubanga okujja kwammwe kutuweeseza ekitiibwa ng'abasira kituweeseza ekitiibwa waffe Katikkiro Pascal Mufti maama Hajati twebaza nnyo ddala Allah aweesinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde zitegeezeddwako nti omwaka IGP abapoliisi abadde n'ekizimbe kifaniriza n'essimu nga ekijja kutonda Qur'an abalowooza poliisi esobola kwenyigira mu bizibu ebisi naye alhamdulillah gitunga okubanga بذات الصدور من جاء هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره هم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. حسبك Sorry, sebere kumpi wali bana afuna namse bisabura sebera ko wali bakusimbe nawo fulebe yabo
Abdulhakam Katerega okusimibwe. Namutebi Swabra wuuno emabega wano omuwala ono. Namutebi Swabra wuuyo. Namutebi Swabra waali Abdulhakam Katerega naye waali asimibwe. Abdulhakam Katerega ne Namutebi Swabra na Abdurrahman Saleh betulina wano bali mu kusimibwa. Mashallah. Rahma Adam wali. Rahma Adam jangu osimibwe. Faliso naye olwaleero ya Allah twasomeranga Quran eddanga bakira mifaliso baketi naye alhamdulillah kitegeeza Quran waliwo eddala kwetuuse. Sooka okwebaza bambi abasaze empaka zino. Mutuufu leero ekikoleddwa wano kiraze nti Quran eri on top of everything. Na bwe kityo ffenna abakuŋŋaanyidde wano saba Allah atuyambe atuteeremu baraka mu buli kye tukola. Ffe ng'aba ONC, Office of the National Chairman, Officer President, ffe tugenda kubajja mbwavu. Abo abaddiridde mwenna abaddiridde awo omulenzi addiridde awo wadde muyina bye mugenda omuwa. Tugenda gaba obuma obwoza emmotoka. Already omwana oba omuwadde capital. Startup capital kitegeeza togenda kunoonya mulimu mangu nga bakukolerako oba sente zo zisigala ziyingira on a daily basis. Moa bwe busaawa bino bye mulaba nti obusaawa omuddo. Then abawala then tugabe ebyalaani eri abawala abasatu abaddiridde ebyalaani ne standi zaako n'ebintu byako nga bwe bigenda. Kubanga abakyala abasiraamu ne waba omusajja akuwasizza ng'akutadde ewaka ng'agambye ba sigale ewaka tojja vaawo osobola okubeera n'ekyo. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Nsooka okwebaza abateesiteesi omukolo guno ogwa leero. Mbadde nsaba engeri gye tuli nti tuyina for the first time IGP nga musiraamu ate nga ne gwasindise okutukiikirira musiraamu. Nsaba tukkirize wadde akadde katono in good spirit ajje atuwe salaamu yokka, then I proceed. Dr. Kasim Lakibinge amukwase ekirabo olw'ensonga ze yatunnyonnyodde ekyamazima agende obutuufu awaliriza nnyo tweyanzega ate tunaamaliza tufune obubaka okuva eri Hajati Namyalo. Barakallahu fikum wa jazakum. Bivudde mu mpaka za Quran ezibaddemu abayizi 20 babadde bavuganyiza mitendera ebiri. Mutendera ogusooka gwe gw'ekitundu kya Qur'ani ejuzu 15. Omutendera ogwokubiri gwe gwa Qur'ani ennamba. Tubawa makisi ez'enjawulo ekitegeeza mu kitundu kya Qur'ani tulina asinze mu balenzi ne tuba n'asinga mu bawala. Wabula bwe tunaaba tulangirira asinze mu nisful Qur'an
tujja kulangirira nga tutunuulidde mu bawala ne mu balenzi asingidde ddala. Nabwe kityo mu Qur'ani ennamba tugenda kutunuulira asinze mu balenzi n'asinze mu bawala, oluvannyuma ate tutunuulire nga bwe tuba tunulamu bonna makisi zaabwe ani asinze tumulangirire. Kansuubire inshallah kalikiriya. Ekitundu kya Qur'ani abalenzi 5 be babaddemu. Asinze mu kyo mu balenzi ayitibwa Lugemwa Imran, afunye 98%. Owokubiri abadde Weegoyi Abdallah afunye 96%. Owokusatu abadde Shafik Mayanja afunye 92. Abo be balenzi. Mu bawala ye Najjinda Rayyan afunye 92 ku 100. Azzeeko ye Mirembe Kawuthara n'afuna 9 ku 100. Azzeeko ye Namugga Rahima n'afuna 87 ku 100. Nga bwe tugambye nti okulangirira asingidde ddala mu haafu ya Qur'an, tugenda kutunuulira makisi z'abawala n'abalenzi asinze yasingidde ddala. Bwe tutunuulira makisi zonna ez'abawala yennene ye Lugemwa Imran, era addiriddwa mulenzi Weegoyi Abdallah. Awo ne tuba nga ab'ekitundu kya Qur'ani tubamaliriza asingidde ddala n'azzeeko. Kati tugenda ku Qur'ani ennamba. Qur'ani ennamba ebaddemu abalenzi 5 n'abawala 5. Asinze mu balenzi mu Qur'ani ennamba ye Suhailu Adam afunye 97.1 10. 97.1 ku 10. Ne tuzzaako namba 2 mu balenzi Qur'ani yonna Uthman Zaid 96.85. Ate mu owokusatu mu balenzi Qur'ani yonna abaddewo Kaasha Semwogerere afunye 96%. Bwe tugenda mu bawala asinze mu Qur'ani ennamba mu bawala ye Nankinga Shamila afunye 92 ku 10. Ate owokubiri mu bawala Qur'ani yonna ye Nassali Jamala afunye 9.1. Ate Mariam Asia n'aba wakusatu mu bawala Qur'ani yonna. Bwe tutunuulira nga twagala okulangirira asinze mu Qur'ani yonna mu bawala n'abalenzi, asinzizza percentage ennene asigala nga ye ndowooza mwafunye dda answer inshallah. Ye Suhail Adam n'amyukibwa. Suhail Adam afunye 97.1. Ate Uthman namba 2 Zaid n'afuna 96.8. Ebyo bye bivudde mu mpaka za national ezitandise omwaka guno. Tusaba Allah ayongere okubanga zongera kukula bukuzi nga zigenda mu maaso, era twongere okutukozesa mu ebyo ebitambuza ekitabo kye Qur'an ey'ekitiibwa. Ssebo jjajja ababadde ku pano ya
y'okusala empaka bwe batyo byebintu ebivuddemu. Ennamba endala nga bwe bazikutte tuzerekereza tujja zihandinga over eri abatesitesi. Nsigadde nze Qasim Mutazindwa, ntumiddeko Kanso Usama, oyo obbi wange e Bugembe, ne Sheikh Hamza ne Sheikh Adinan. Era Qur'ani bwe twagitandika ye n'akwatako gye yakwata n'atusinga mu bwalooya, naffe ne tubeera eno. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Asinze kuno nga tekuli kisumuluzo. Nze namanyira kye bafumitamu. Kaakati kino kisumuluzo kya mulenzi asinze, waliwo n'ekyomuwala asinze. Omuwala asinze afunye emmotoka ayitibwa Nankinga Shamira. Ate omulenzi afunye emmotoka ayitibwa Suhairu Adam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bagase nabyo, ngenda bitwala ewa jjajja wali bajje babakwasa ebirabo byabwe. N'owekitiibwa Deputy Katikkiro Sheikh Haji Akawasi okumukwasa ekirabo kyabwe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala akwongere Qur'ani ne muzadde lyo era agikusikize. Oyo n'asembedde ye mwana omuwala asinze Nankinga, yasinze mu Qur'an Shamira. Ekyasitudde kyekisumuzo ekimuweereddwa ng'ekirabo n'ebirabo ebirala ebinaagobererwako. Ayimiridde n'owekitiibwa Kawasi, ayimiridde ne jjajjaffe Embuga, ate era ku mabbali ge waliyo Super Supreme Mufti. Kino eno bubeere obujulizi obwongera okukakasa kyekyamazima omulimu guno eno gukoleddwa. Twebaza nnyo nnyini ddala omuwalimu omukulu, Mwalimu Muhammad Mayambala, akoze omulimu omukulu okulaba nga